ndowooza abasajja abakola oluguudo lw'ebisabala n'ekyo kyandikwe bakimanyi bakolako wano mpola ne mukyamukanyo ne bayongerayo kati bali waffe ewasongo baabuukayo kati bali waffe ate mwattu ewaffe ababadde nga bazipaakinga mu kkubo next time baviiridde ddala ku gate mukyawo Haleluya. Nenga byonna birungi mu nyumba ya Mukama. Twebaza Katonda. Nzikiriza wali abaase nabuza omusajja nengane mu bitundu byonna ebiri mu kibuga muno. Era nze gwe wajje busya mama nze gwolese busabulera mu nfuufu. Onzize mu bisooto nondeeta mu nfu. Ne Katonda alina amaanyi. Ebintu ebimu birabika ng'ebitagenda ng'ebitakola. Naye enkomerero ya byonna birungi. Katonda waffe bw'akutandikako ayinza okubeera nga ebintu n'otabitegeera bulungi naye bikola. Kyenava nazze olwaleero nga ndowooza ku bulungi bwa Mukama nga naye bannaye twesigame ku Katonda. Omuntu kimugwanidde okwesigama Katonda. 100 ku kinewakyo nga tolina kuwerekereza, tolina kolekayo wadde n'akatini bwe kati. Nti kano kange kano tekakwatwako. Mwattu buli kimu kyonna oba osazeewo okwesigama Katonda kikwatibwako. Mukama yeebazibwe. To holistically and totally depend on God. Nebaza Katonda ndi mufumbo. Omwami yensubuga nga bwe nabagambye. Oyo omusumba. Subuga. Aweereza muweereza buno wansi w'abasumba abaffe. Nebaza Mukama nkoze bulungi tankoze bubi. Emyaka 9 down the road. Tutambuza gwa 10. Mpola mpola twebaza Mukama tulina abaana 3. Yangamba ayagala abaana aba. Omu 2 3. Nangamba n'amannya gaabwe. Naye twebaza Mukama nti Katonda bye twagala tuleka ne tubifuna. Tubifuna. Ate byayagala ate ye naye abiyisaawo. Kyamala abadde ekirungi okwesigama Katonda kubanga ensi ne webanga yakulekawo ye Katonda akunona. Kakati mu mbeera eyo twebaza Mukama. Nawe olina by'oteekateeka eno kano kange tekakwatwako. Naye ekirungi kya byonna yayogera ng'ebyo byonna. Agamba naye abange bawaddeyo. Naye Katonda bw'aba ayagala omanyi Katonda ono sife Katonda. Katonda asigale nga Katonda wali omwami atera okyogera. Twebaza Katonda naye nga musese eki okwesigama Katonda. Njiri yaffe ya leero alinawe gy'oli eyo Katonda ajja kuyisaawo byonna byayagala. Kale ensi ne weba yakuziiza oba mwami wo tabyagala yabiziiza oba ani oba ekika kiwakane. Ye Katonda ng'ayagadde wama weesigame Katonda. Gwe wena ayina embeera gy'oyitamu. Weesigame ku Mukama. Kubanga tumulabyeko ate tumusomyeko ate tumuwuliddeko. Banaye kambabuulire mu nsi muno ebintu bingi nnyo. Ensi ekigambo kya Katonda kigenda kusigala nga kigambo kye yayogera. Naye ensi egenda kukyuka. Egenda kukyuka. Bino bijje biyitewo biri biyitewo yagiyite sifuriisi. Tuyinza okujaganya nti ekyo kiyiseewo naye tomanya kiki kijjanca. Kyova olaba omugezi weeteekateeka leero okwesigama Katonda. Holistically buli kimu kyonna nga tokireseeyo okwesigama Katonda. Mukama yeebazibwe. Bwe weesigama Katonda wali ebintu ebimu byakuyisaamu nga totegedde. Ebimu agenda kukuyisaamu ng'akusomesa nga totegedde. Omwami wange mwebaza kubanga
si mwangu nnyo nga wandisuubidde ate nga mulungi ate mwangu. Kama yeebazibwe. Alina ebintu ebimu mu byo byanjigiriza okwesigama Katonda n'okwesiga Katonda. Awatali ogamba nti oba wuuno waliwo n'agenda okunyambako naye yakugamba genda ojja kusobola wadde nga olowooza nti banaye omusajja ono nga tali banaye nga si naye nga akulese okole ki. Kati awo omugezi weesigama kwani? Ku Mukama. Nayiga emmotoka nali sinaba nabbiyiga bulungi nampita mu kibuga omwo enguudo z'emu kibuga sizimanyi sizi mukazi wattu olutuula mu takisi nga nzikirira Kakiri oba Wakiso eyo ngolo oluguudo lw'emmanyi ate lumanyidde mu takisi ate ne bakuteeka ku bakuli ne bakugamba kati tambula ogende e Kasubi katokyabimanyi amanyi ffe abakyala waliwo tubanga tanjagala kale nabankoze bino yagala nze nfe akwagala Mukama ayagala obereko byoyiga kubanga mu myaka gyo oyina abakuli emabegawo abalina boyina Mukama yeebazibwe. Kati ng'ebintu ebimu tagenda kukukwatanga bebi nnyo oyinza okubeera nga waliwo ekikunyigiriza naye nga Katonda akuyisaawo obereko ne byoyiga. Nangamba jangu wano ndi wano ku Ring Road jangu enzija eyawa olinya takisi n'ogitulamu n'ogamba owa takisi Ring Road koziwa n'okwata booda awo n'eryoka ekwetolooza n'enkujjako nga mutwalo omulamba gwe Ring Road ogimanyi. Kama yeebazibwe naye kakananga ntuuseeko nagamba eyo emotoka ogiraba givuge ogitwale e Kakiri. Nayigira mu manyo simanyi na automatic gear zitunulawa simanyi nti oba ogikwata otya sitya bannange bakazi bannange okola kyawo nagamba omanyi tusinkane agenze ate musangeyo wa akutte liri aze salama nze nina okuddayo wa buza wakola ki natuuka Mukama yeebazibwe. Aho olina okuyita Katonda akuwa amagezi abayitangako okwena muŋona omumanyi gyamuwaawo. Oyinza okukankana n'otuyana wena n'ogwayo naye ng'ate akoze eki. Naye sinze neebaza Mukama kati olwaleero. Wiiki yaddako nangamba ogenda givuga otutwale e Luweero. Nga n'ekkubo lya kati wano sinategeera nti eryo kkubo bw'oba tovuga mmotoka tomanya agamakubo agamu agatali demarcated tomanya nti awo ekkubo eryo lirimu wakati awo woyina okola ki wotalina kuyisa kudda eno oba otambula butambuzi tokiraba naye oba ovuga okiraba. Yaŋŋamba tutwale e Luweero. Ate by then ye yali takimanyi bulungi. Kati nga sisobola mugamba nti tukole ki. Gwe yavudde mu driving school. Sajjayo. Naye neebaza Mukama kubanga wali ebintu byanjigiriza okwesiga Katonda. Kati awo mugezi okeera ku makya n'owesiga Mukama. Mukama Katonda tata nyamba nvuge nzigiriza. Awo tosaba Mukama okuyigiriza. Bw'ataba Katonda. Hallelujah. So bambi mwebaza kubanga there are things that he has taught me in a hard way. Ninga byonna binjigiriza okola ki okwesiga Mukama. Hallelujah. So nebaza Katonda ebbanga eryo naye tubadde naye kasita naye ebimu tutuuka n'agamba kino kyogenda okulanga Mukama yayisizaawo ekyentugamba ffenna tulina okwesiga Katonda awo. Hallelujah. Tebaza Mukama kubanga atukoze bulungi. Tuli kwesiga Katonda okwesigama ku Mukama ne ku bintu by'oyita obutini ennyo mu bulamu bwo bwewandibadde ogamba nti kino nsobola okyekolerako. Hallelujah. Kino nsobola okyemalirira kino
nabagambye nti ensi eno nga bwe mugiraba nga bwetambula ebintu bingi bikyakyuka kyova olaba ffe bayibuli etukubiriza mu buli ngeri yonna okweteekateeka okuyiga okwesigama Katonda. Emirundi mingi batukubiriza okusoma bayibuli si kubanga baagala tuweebwe engule eyasinze okugisoma, si kubanga baagala tubeere ba heroes mu kusoma bayibuli nti emirundi emeka gye waakagisoma n'ogimalako. Nedda. Omulembe guno ate ebintu bingi neogenda kusosomya n'ogenda kusanga muntu era nga buli omu akukubiriza naddala ababulizi b'enjiri osome bayibuli. Lwaki? Ebintu bingi bikyuka ate bitambulira ku sipiidi. Omuntu yekka eyeesigamye Katonda ne mu nsonga ze tulowooza nti oba gavumenti yezitwala nti oba tezisobola kukyuka nti oba zino gano mateeka, naye eri omuntu eyeesigamye ku Mukama ajja kuyitawo. Kale Mukama tukwebaza era Omwoyo Omutukuvu tukwaniriza nate nga tusoma ekigambo kyo otuyigirize mu ddakiika zino ze tugenda okuzisoma n'okugabana. Omwoyo Omutukuvu twala ekifo kyo ekisookera ddala otuyambe okutegeera n'okumanya n'okuyiga, oyogere eri emitima gyaffe naffe tunaanywezebwa mu ggwe tubeere bawanguzi okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amen. Okwesigama Katonda mu buli mbeera yonna, mu buli kanyomero konna. Omusumba Matovu atera ogamba obubokisi buli mutwe omwo nti waliwo obubokisi. Mu buli kabokisi konna kabeeremu Katonda nga tolina keweerekerezaayo nti kano. Peetero ekyokubiri essula esooka onyiri 12. Kyennavanga njagala ennaku zonna okubajjukiza ebyo newankubadde nga mubimanyi ne munywerera mu mazima ge mulina. Era ndowooza nga kyansonga nga nkyali mu nsiisira eno okubibabuulira. Ne bw'okomawo Mukama yeebazibwe. Peetero bino ebintu ebimu bye tugabana wano si bye bipya ennyo nti tobiwulirangako nti oba tobisomangako. Oyinza okuba nga byewaze ng'owuliriza mu motoka yo oba ku ssimu yo oba anywhere. Naye Pawulo yagamba ndowooza nga kyansonga okubeera nga mbibajjukiza emirundi n'emirundi, kubanga era tuyina wano eno twafunako wano omulamwa mu Bible study nti reminders are important. Okujjukizibwa kya mugaso nnyo 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 kuba kikuyambako n'ebyo bye baayogera edda mu mitwe gyaffe gino okwerabira kya buntu. So oyinza okubeerayo ng'ogamba bino byo nze bayibuli zino nze nagisoma dda guli omwaka twagisoma emirundi 4 mu kyaki yaffe nga tugiddamu. Kati sirina nsonga lwaki ate ngiddamu nti nze kale nja kubeerawo. Naye Peetero agamba nti kyansonga nnyo okubeera nga tujjukizibwa. Lwaki tusoma bayibuli eno? Okuva mu ntandikwa omuntu bwe yaggwa temukyali butuukirivu bwonna, temuli kalungi konna akali mu ggwe oba mu nze. Naye olw'okuba nti Katonda ayagala tubeere nga tumwesigamyeko, yakwata obutuukirivu bwe n'abutwazikako. Kati okusobola okwekuumiramu obwo obutuukirivu Kristo bwe yatwazika, olwo olunaku ayatula n'ogamba nti njatula Kristo okubeera omulokozi wange, olwo n'okutwala okuweebwa obutuukirivu. Naye kitugwanira okukuuma obutuukirivu obwo. Naye tubukuumye tutya? Tosobola gamba nti neesigamye ku Katonda naye ng'ate towuliziganya naye mu buli kaseera oba buli kyokola. Katonda naye ayagala abamwagala n'abanyiikira okumunoonya be bamulaba. Asemberera abo abamusemberedde. Kati mwene ensi edduka sipiidi, buli lunaku ebintu bingi bijja. Bw'otunatunula mu field yo gy'olimu, n'otunulatunula mu area yo, n'otunula mu makano, ebintu bingi bikolera ku sipiidi. Naye okuleka nga twewaddeyo ne twesiga Katonda ku 10 ku 4 waakyo,
ebintu ebimu bijja kutwala oyagala toyagala kiri mu ki kwegamba mugaso ki okusoma n'okwesigama Katonda ofuna amaanyi kubanga muffe nga nagandi twagwa temuli maanyi temuli magezi temuli kumanya muffe kukinabaawo enkya okuleka nga twesigamye Katonda oyo ow'enkya amanye ebiriwo mu ddakiika eyeddako yasobola okutunyweza gwokola gugo gwa kusoma kigambo nakusaba nakwesigama ku ye nakutolosa nakutaasa ebyo ebiriwo eddakiika eddako. Mukama yeebazibwe. Yensonga lwaki Peetero agamba nti sijja kulekeraawo okubajjukiza kubanga mulimu akimanyi buli lwe tuddirira tukendeera tosobola gamba nti ogenda kubeeraawo wiiki nnamba ng'oli bize kubanga okubeera nti weesigamye Katonda buli ddakiika ogenda kuba oba buli ekiddako mu buli kintu kyonna ogenda kubanga weesiga Katonda ne mu buntu bw'osuubira nti butono nnyo bw'oba weesigamye ku Mukama obudde bwe tojja bulyazaamaanya oba ekiseera ki oba ekintu kyonna ky'olina okukola kuba Katonda ayagala tubeere in a balanced life tumuweereze ate tusigale nga tukola bye tulina okukola bitambuza obulamu bwa buli lunaku naye bw'obanga weesigamye Katonda tojja kwekubira kuba omanyi this is like a business you with God togenda kwekubira kubanga omanyi ate bwe neekubira sayidi eri bw'oweekubira ku sayidi eyo kajja kuwa ekyokukola ajja kugamba kati wano olw'okuba omwesigamyeko ajja kugamba kati wano ogenda kufa obwavu kola kino kati awo n'obalansinga. Mukama yeebazibwe. Omuntu omu yakola statement n'agamba nti talabangayo omuntu yenna eyeewaddeyo ne yeesigama Katonda ng'aswazibwa mu bulamu bwe kabube mu nsi ey'omwoyo oba ey'omubiri. Abantu abamu tulina bye twerekerayo yensonga lwaki sometimes we are disappointed in life. Mukama yeebazibwe. Abokumakya n'abagambye nti sometimes tulina ebintu bye twekwasa ensonga nnyingi mulamu baffe tugana naye Mukama naawe olaba embeera eyo n'abagambye nti Kristo Yesu ensonga lwaki yayita mu buli stage yonna ey'obulamu kubanga ate Bayibuli egamba nti yaweebwa obuyinza ku buli kimu kyonna bwe twogera ku bafu ye mubereebere mu bafu Bayibuli bw'egamba amanye ebifugayo eyo. Bwe twogera ku stages yazaalibwa ng'omwana omuto bwe twandibaye tugamba ate ne buno bebi nako kantawaanya nnyo kirabika Katonda kano Yesu abimanyi kuba yaliko bebi. Bwe twogera ku stages etuuka abaana baffe okubakuza batuse mu adolescent stage batawaana twandibadde tetulina ddoboozi okubatuuza naye tulina eddoboozi eribatuuza ne tubagamba ne Yesu yaliko mu adolescence yalina omubiri si weewaawo buli kimu kyonna ekyoparatinga mu mubiri yakirina so nga kyawulira n'obulumi so nga lwaki abantu be yatambulanga nabo baatuuka ekiseera ne bamwekengeraga nga ayogera n'omukazi oyo nini bwe yayogera n'omukazi teyamukwana olw'okuba abamu ku ffe tetulina amaanyi gawangula ekyo bw'oyogera naye ogenda Mukama yeebazibwe. Batuufu abakwekengera kubanga n'okubanga teweesigamye nnyo Katonda kati toyina maanyi mu ggwe aganaakuziyiza okukola ekyo kye bakwekengera okukola. Musajja kwa omukazi wakeera n'akwekengereze ngundizeze essaawa zezo alaba amaanyi matonotono naye bw'obanga weesigamye ku Mukama oyo ayimirira n'ajulira n'agamba naye nga takujulira bujulize naye ggwe muggwe ogwawulira nti osobola lwakuba ebimu twerekerezaayo nga bwe nabagambye twerekerayo ne twewolereza ntugamba naye wano ne Katonda alaba ate akusuubira kuba bikula mu Bebbulaniya essula ey'okuna kati kankuwe olw'okubanga alaba kankubuulire bwakulaba ate nekyakusuubira okubeera. Kale bwe tulina kabona asinga obukulu
omunene eyayita mu ggulu Yesu omwana wa Katonda tunywezenga okwatula kwaffe kubanga tetulina kabona asinga obukulu atayinza kulumirwa wamu naffe mu bunafu bwaffe naye yakemebwa mu byonna bumu ngaffe so nga ye talina kibi kale tusemberenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Yes, in time of need. Mukama akuwe nnyo omukisa. Ani eyeetaaga okubeerwa? Ebyo bye tubeeramu tugamba maama ne Katonda alaba atugambye nga bwe tulina akabona asinga obukulu. Buli kimu yakiyitamu. Akimanyi tubobeera mu myaka 10 n'agiijo omubiri gugolokoka. Akimanyi nti obwavu bubeerawo naye bwamulumako n'agamba ne bamusaba omusolo n'agamba Peetero waayi dduka ku nnyanja olaba Katonda bw'asobola okugabira naawe we tulowooza nti ne Katonda alaba tuyiseewo ebyaffe ye ne mu kyennyanja ani yali akitaddewo awo nti kiri awo kikyo kirina ssente kyasame baziggyemu kati ebintu ebimu twekwasa kubanga tulemereddwa okwesigama Katonda holistically tulemereddwa okwewaayo kyova olaba tufuna ne sitaani atuwa obusongasonga obwa Eva anti olaba omusota anti olaba Mukama yeebazibwe te olaba oyo sisita naye ajja ayambadde bubi so what? Let us approach the throne of grace of glory, obtain grace and mercy that will help us to stand in that time of need. Mu kiseera ekyo kye weetaagiramu obuyambi ekyo ky'ogamba nti ne Katonda alaba tetuyina excuse yonna gye tusobola okuwa obutaweereza oba obutayimirira olw'okubanga embeera ey'obulamu bwaffe kubanga Katonda abiraba ate atugambye nti ekisa kituweereddwa just go to the throne kyova olaba nti programu zibeerawo mu church oba wonna Katonda bwazikuteerawo osobole okwaprochinga the throne of grace ofune amaanyi ago aganaakuyamba mutusabire n'ekisa banaye twetaaga ekisa kyatuweebwa olimba gendayo okise n'okijjeyo omwami Nsubuga oyo nabagambye nti ebimu abinjigiriza okwesiga Katonda mu bintu by'otasuubyo nga buli awo bulinga obutonotono ate mwatu n'akuleka ate ng'ogenda kikola gwe ne Katonda kati awo oba olina okuyiiya Katonda yalina okubeera mu buntu obumu kinnyambyeko okuyiga okwesiga Katonda Mukama yeebazibwe abakyala abamu ebintu ebimu by'oyitamu omwami osi ye muzibu nnyo nedda ebintu ebimu Katonda ayagala obiyitemu okule omwesigameko tomanya lunaku lubi oluyinza okulumba mu maaso eyo nga takuliraanye takuli kumpi naye ng'olw'okuba wayiga okumwesigamako si byakukaaba nkola bati weesigamye ku Mukama ojja kuyitawo ate teweekwasizza Mukama yeebazibwe ebiseera ebyo tubadde awo mu myezi egyo abakyala abazaalako mukimanyi abakyazaala sizoni eyo gye mumanyiiko yajja bamukulu kyobe bamwami ani bajja eyo sizoni omukyala obeera n'ebyokwekwasa si weewaawo eba nzibu nammwe mukiraba oba watandika okwogera bwoti nti nebyonooneka kati twalina Bible study sessions wano ffe twali tugitwala mwattu ne mami mu sizoni eyo ye era yagindekera kati mu biseera ebyo ate mu biseera ebyo yandiwadde aweerako abantu abalala okimanyi Katonda akola ebintu bye tayagala kwekwasa kintu kyonna ate mwattu bwe nagivaamu ate mami najja nagamba kakati tubeere nga alternatingamu mutima ne ngamba naye Katonda oli muzibu wali eri emabega nandiyayanyeko okubeera nga tukola mu shift tewalabika kintu kyonna
So kati ebintu ebimu Katonda abiraba n'abikulekera oyiga okulwana n'okumwesigamako. N'akulekerawo omusajja oyo ne yeekola obusolosolo bw'ataakolanga muli mu courtship. N'okaba ne gaggwamu ne weekuŋŋaanya. Ogaa kati Katonda neesize gwe wekka situnulidde musajja oyo. Agamba kati there you are talking. Munaye mu mbeera eyo n'embeera neŋŋamba mwami Nsubuga nti kati naawe olaba naye akimanya ewaka. Soogeranga nsibansirize bwe neekuŋŋaanya nga wano session tugenda kubeerawo kale ekitono nnyo essaawa 2. Olina okwogera okole ki? Era Mami Deborah yali abimanyi. Neekuŋŋaanya neŋŋamba Mukama ekibanga bwe kiti bwe kiri session zino nnyo zitwala mu maaso mu mbeera eno ate saagala kubeera Nagakyagati ye yajjanga ng'ategeka Bible study amanyi abasomesa atuuse. Naye ebigambo byabeerangawo nga nnyingira awo. Nasabanga Mukama. Mukama mpeeyo ekisa eky'essaawa ezi. Njogere nga sina kyenkola mu bantu ekisobola besta that sina. Kugamba ampeeyo the grace to speak. Essaawa ezo we zigwako kale tuddeyo tufaafaagane n'embeera zaffe zaatuyisaamu. Naye neebaza Katonda. Olumu Mami Deborah abimanyi. Twagendanga ku steering nga embeera etabuse. Naye ngamba kasita essaawa zange yazikoze eki. Mukama yeebazibwe. Ekisa kibeerawo. Kasita omalirira noga ngenda kwesigama ku Katonda. Mwatu season twagiyiseemu nga tetuweereza nga tetusanyuse n'ababeera wano mu Bible study nga tebalina kye bamanyi. Haleluya! Okuyiga okwesigama Katonda n'obuntu ng'obulabanga bannange sente za buto zibuzeeko. Naye naakola ki? Nagamba kateekamu tuno tunyanya tekamu obuzi butonotono mu kavaako toyiwaamu Lake Victoria ofumba kava okole kaki bakayita batya kaboyiro nammwe okole kaboyiro nga kawooma. Naye kale gwe nobeera omusajja yalese 5,000 tezimala laba buto anyanya n'ogwa mu mabanja. Nagundi nakubanja ne neighbor abuduka bwona n'ogenda. Katonda asobola okutraininga nga weesigamye ku Mukama n'obuntu obutono. Musajja gwe n'okola mu office n'oyo omuwala ng'okimanyi si mukazi wo. N'otamukoona nako n'abeeranga oba mistikolo ng'ali omwo yeetala biki. Naye nga gw'oli mu Katonda, Katonda alina amaanyi g'akwambaza mwatu n'otabiraba. Oli yajja n'agamba neeba naye nga gwe tolaba. Sifurizi ono simanya ifurizi wanaleero. Okwesigama to obtain that mercy, that grace. Ekisa ekyo ekituwanirira Katonda yakimanya. Kyova olaba Hebrews atugambye temulowooza nti bye muyitamu ebyo tabimanyi. Ebirala nze mbabuulidde ebirala nze okusinziira ku nsi n'ebyayogerwako nga ensi eno mu end times ebisinga obunene ebizibu byebijja. Naye tukoze tutya? Oli yagamba twerobe mu Katonda tubulire muli twesigame ku Mukama akuwe idea ekuyisaawo oba bagaddewo oba tebagaddeewo gw'ojja kusigala ng'oli mulamu ate nga teweeraliikiridde ng'obulamu alina engeri gy'akubira paasi n'oyitawo webitereera thank God naye weba bikyakalubye nga gw'oyitawo. Mukama yeebazibwe. Ab'emikwano ekyatulokosa Kristo yalabanga ensi erimu ebintu bingi kyava ajja nga atutendeka okuyiga okumwesigamako naddala mu zino ennaku ez'oluvannyuma. Tufune amaanyi ago n'ekisa n'eddoboozi eryo erinaatutolosanga balala nga bagenda wholesome ne bagwayo gwe ng'alina waakuyisa.
olw'ekisa ekyo ekituweebwa nga tukoze tutya nga tumwesigamyeko. Soma Bayibuli, funa ebiseera eby'okusaba. Bino ebintu tubyogerako naye nga biri real, nga bikolera ddala, nga bye bigenda okutuyisaawo. Gwawoza simanya famire enemye. Befeso 5:25 ndowooza buli musajja ekyo akimanyi. Ekyo temukimanyimu abasomi ba Bayibuli. Ate 5:22 abafumbo temumanyi Befeso? Kale abakyala Befeso 5:22 agamba atya? Wanji? Ate 5:25 basajja yagala oteewona emikono bakubemu omusumaali. Yagala oseewona emikono nga Kristo we yakola ekkanisa. Naye we tutuuka awo olw'okuba tulina bye twerekerezaayo bye twerekera. Ompisa eki gwe. Mukama yabazyo obufumbo bunaatutta olw'okuba nga twafumbirwa. Awo wonoonyeza windo tu. Naye bw'oba weerobye mu Mukama akuwa amagezi n'oyitawo, akuwa ekisa n'oyitawo. Oli ng'agenza okunoonya alternative. Mukama yeebazibwe. Gwe ekyo ky'okola n'okkiriza Katonda n'awatakkirizika n'akuyisaawo olw'ekyo ekisa ky'oba ofunye okuva ku Namulondo. Naye oluusi embeera etusanga nga n'ekisa kiri ekiva kuna, kuba n'obudde obugendayo tetubulina. Kale bwandibwaddewo ne tetubukozesa. Katonda ono gwe mulaba alina obuyinza obuwaliriza buli omu okusaba nga bw'alina okusaba, obuwaliriza buli omu okukola, naye tawaliriza. Yakulekerawo ekisa. Kiringa mu class teachers, oyingira mu class n'osomesa omwana, wandiwaliriza buli omu. Noga kale tests are coming. Ebibuuzo bijja kujja, ojja kulaba, ojja kutagala wali osigalemu mu class nga bano bagenze mu class endala. Kati ebyo ebintu bikola n'eno mu nsi ey'omwoyo. Katonda tajja kukuwaliriza naye ajja kuleka otagaliremu eyo embeera. Wekulukunyize wanti namwe mulaba embeera eno bw'ogwa bw'oseerera bw'okola weewolereza nze nti sinaggwako, nze wadde munda sijja mu kyaki naye nze nkyali mulokole. Naye ng'embeera ogyetoololamu bw'oti, nga buli lwekwetoolozamu mweti okuba kigwo, ng'abalala beeyongerayo kuba kigwo. Mu buno obulamu bwe tuyingiddemu end times ensi, ebintu bingi bijja kukyuka mu buli field gy'olimu oyagala toyagala, mu bufumbo wa wonna. Ojja kudduka ofuneko oli, ofuneko ow'esikaati enyimpi, ofuneko ow'empanvu, ofuneko omunene omutono, naye nga byonna bye bimu. Lwaki? Kubanga ogaanye to holistically give. Ekyo ky'ogamba nti ekizibu nnyo oyo omukazi kyaliko ekyo kye kikutwala ku musalaba nga Kristo we yaweerayo obulamu bwe lw'ekkanisa. Singa ate yalyoka n'abagereza ne ku kizibu ennyo kye yakola, tuleme kufuna ekyokwekwasa kubanga ate ekisa kyo weekiri okutuwanguza. Kyokka ate tetwagala kutuuka ku sseero, okyafunayo obutonotono awo, owoza omukazi ono naye naffe abakyala tuba tukyafunayo obuntuntu. Naye ng'ate ekisa ekituwanguza mu buli ddakiika yonna weekiri okugenda ku Namulondo ne tukijjayo okuyita mu kusaba, kuyita mu kwegayirira. Katonda alaba eyo embeera, ate akimanyi nti olina amaanyi g'osobola okujja waali ng'omwesigamyeko n'ogiwangula. Toyina kyakwekwasa, tetulina. Gwe gezaako, era nkusomooza olwaleero ogezeeko. Eyo embeera gy'obadde ogamba nti nzibu nnyo eremeddewo, ogezeeko okweyabya eri Mukama. Buli kimu kyonna ogambe nti Mukama neesigamye ku ggwe, ojja kulaba enjawulo. Mukama yeebazibwe. Lwakuba twerekerayo, we shift blame. Katonda we yandituyambidde tusaawo abalala, abaffe ne twejjawo
kati embeera nesigalawo nga eri awo tewali muntu yenna yeewaayo ku yo. Nagamba Mukama nze nzize ku lwa kino na kino. Tulowooza oli ananyambako ate walowooza oli anakikola ne tumaliriza nga ffenna tuli awo. But no man has holistically given himself to God. N'amaliriza nga aswazibwa. Kubanga ekisa kiweebwa oyo. Amaanyi gaweebwa oyo agasabye. Yayogera mu Matthew 7:7 nti musabe. Somako mu 1 Timothy chapter 6 verse 6 ng'amaliriza. Era asaba yaweebwa. Katonda n'abagambye alina obuyinza bwonna okuwaliriza buli omu. Amaanyi gagotoola. Twala naawe gaago genda owangule kubanga ayagala ffenna tuwangule. Naye akulinze ggwe. Omunoonye ofune amagezi aganaakuyisaawo. Nze sijja kugenda n'eŋŋombo eno eri mu Uganda olwaleero. Abaana basoma. Mu Uganda tegirimu. Nze abange bajja gifuna. Ffe abakkiriza, Kristo yatutolosa ebintu bingi ng'ebyo ebirumba abasigadde. N'atuwa ekisa eky'okukkiriza. Abantu bonna nga balina olulimi lwe boogera, ffe abakkiriza nga twogera lwaggulu. Eri Mukama buli kimu kyonna kisoboka. Musomesa abaana manyanga ate nabagambye zino zi WhatsApp zino zi motivational speakers zajja. Abaffe abakkiriza Katonda tasobola kutolosa mwana we n'amusomesa ku stage zonna n'amaliriza akalimu bulimu bwe buki mu Uganda wano. Tuteeka wano tukkiriza nze siri mu Saudi, siri mu America, saazaalibwa mu America era ne family yange teri mu America. Siri mu UAE nti oba family yange eri mu Saudi. Eri wano e Uganda wano ku ttaka lino. Wano abaana n'abaana bange n'abaana b'abaana bange bwe yayogera. Eryo ly'ettaka lyampadde. Kati wemba neesize Mukama. Omwana n'ava eri yonna kali mu kyeki. Wano mu Uganda wano okufunayo just office emu n'agamba mukulu gwe oba parkinga emyaka gyegyo omwana owange n'abeera wali. Ebintu ebimu tubirowooze nga Katonda asobola. Oyo ajja ssente mu kamwa k'ekyennyanja. Let us hold, ate tutendeke n'abaana baffe. Chapter 11 verse 18. Kale mutereke ebigambo byange ebyo mu mutima gwammwe ne mu mmeeme yammwe era munaabisibanga okuba akabonero ku mikono gyammwe. Yes. Era binaabanga eby'okukyenyi wakati w'amaaso gammwe. 19. Era munaabiyigirizanga abaana bammwe nga mubinnyumya bw'onootuulanga mu nnyumba yo era bw'onootambuliranga mu kkubo era bw'onoogalamiranga mubiwulidde era bw'onoogolokokanga. Era bingi ogenda mu 20 mubiwandiike ku mifuubeeto gy'ennyumba mubiwandiike buli wamu. Abaana bo bw'otuula nabo wali yogera nabo bagabe bannammwe mugenda kusoma ate mugenda kubeera abagezi. Ate bye bagamba nti tewali mirimo mu Uganda egyammwe mwegiri. Yesu yagitaddeko olukomera bw'ati. Waliwo agituddemu mu ofisi eyo bwe kasita otuukawo ajja kuva nze bino byenjogerako ebimu nabirabako. Omusajja yeegoba ku mulimu nga nze nina okujja Monday ejja ye n'avaawo. Nze nali musomesa wa secondary. School practice abasomesa mukimanyi tebasasula ssente. Nenze we nalinnyawo bwe nti oli yali yeegobye wiiki ewedde ne batandikirawo okunsasula. Bwe namala okusoma era oli ne yeegoba. Kyokka omusomesa oli baali bamuwaana nali simanyi ku eri essomero. Naye natuukawo bwe nti nga yeegobye. Ewiiki emabega nze nennyingirawo. Kati ebintu ebimu Katonda abitukolera. Sisobola nze nawe okutula ne neerabira ebyo byonna. Ne ntandika okudduka n'eŋŋombo egamba nti teri mirimu mu Uganda simanya biki. Ate nze gye nkola ani abadde agimpa. Tunyweze ebigambo Katonda by'azze akukolera ebyo binyweze tobyerabira. Obitegeeza abaana bo. Si nsonga myaka emeka gye baliko batandika oba bato bakule nga bamanyi for us we shall never lack.
Ffe waffe Katonda yafugayo. Katonda yagenda okutuwa. Otambulenga buli kimu kyonna okyesigamiza Katonda. In that we shall get contentment. Tujja kukusibwa Katonda. Ojja kubeerawo nga towankawanka ng'abalala. Manyi bino ebigambo ebigenda mu maaso kati mu ggwanga oba bikuleetera okubeera anxious. Buli omu yenna n'akomawo n'onnyuka ewaka ng'omutima gutunduga ng'aba bannaye. Kati kino mukiwuliddeko ekiri mu ggwanga. Naye ffe we tuba twesigamye Katonda, amazima ga Katonda mu ggulu tujja kusigala nga tuwangula nga tuli banywevu nga 2 Timothy chapter 6 verse 6 bw'agamba. With the godliness there is contentment. Ojja kukusibwa. Si nsonga musajja gwe obadde oyina ebikutabuseeko kati. Tereera onoonye godliness mu gwe weesigame Katonda. Ojja biwangula. Kiki ekikulesawo famire yo? Kiki ekikweraliikiriza nti abaana tosobola balabirira? Kiki ekyo abaana abasoma? Your jobs are there. Gwe kikirize. Soma n'amaanyi go gonna. Tewabaawo kikuwugula gwe weesigame Katonda. Even if olabanga abazaddewo ssente ziringa ezitagala mu gwe weesigame ku Mukama. Asobola okukuwanulira kibasale nga tokisuubira. Haleluya. Tusikule okukkiriza kwaffe ebimuka ku magulu go. Twesigame ku Mukama. Tukkirize buli kigambo kyonna ekyokukkiriza kye yayogera. Tugende gy'ali nga mu Bebulaniya bw'agambe tuwanuleyo. We shall be contented. Okirabye ekyo? Now godliness with contentment is great gain. You will gain. Nebyobadde tosuubira nti osobola obiyitamu. Gwe weesigame ku Mukama. Tosala amagezi go twekuŋŋaanye. Tusome Bible. Gendako awali ebigambo eby'obuwanguzi oba mu Bible omwo. Tosooka kusoma Yuda ne yeetuuga kale. Togendayo awali abo ne bawangulwa. Genda wali. Tokonoonye ebyo ebinaasiikula okukkiriza kwo. Ennyimba owulirize ezinaakusiikula zikwesigamye ku Katonda. Olabe ng'oyitawo. Haleluya. Tulina okuwangula kuba Katonda waffe Kristo yatuwangulira. Ku musaalaba n'atuwa amaanyi. Nga bw'ayogera n'agamba nti 2 Peter chapter 2 yagamba nti everything as pertains godliness yakituwa. Genda yo ku ntebe ye y'ekiso oggyeyo ekyo ekisa ekinaakuwanirira. Ifuriza ze biki bize zimanya biki waliwo ne inflation ne tukiyitamu ne wabaawo biki byonna ne tubiyitamu nga tuli bawanguzi. Ne ku mulundi guno ekyo ekibadde kikusoomooza salawo tosaaza Kristo. Gamba mulirwanawo tosaaza Kristo. Haleluya. Twewerere sitani tumuwangule tuyimirire. Wanika emikono gyo mu bbanga. Tuyite ekisa ekyo mu ddakiika emu. Gwe manyi wonoova wano ojja kuddayo oyite ekisa. Mu linnya lya Yesu Mukama. Ekisa ekyo ekiri ku ntebe ku Namulondo. Ekituwanguza we tutandiwangudde. Ekituyisaawo we tutandiyise. Oyogera n'ogamba nti tusemberere entebe ey'ekisa. Tufune eyo entebe ey'okusaasirwa. Tuweebwe ekisa ekituyisaawo. Tusigale nga tuwangula. Mu mulembe guno ebigambo bingi byogerwa eri families, eri obufumbo, eri abaana. Naye ffe tukowoola ekisa eky'enjawulo buli omu mu firugi gy'alimu.